Atendezebwa agulumirizibwe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo weewaawo mbalamusizza bazzukulu ba jjajja Nyanzi weewaawo oli otya nno taata wange Kakande ate kojja wange byonna mpale z'abaseveni kale kati Lubaale kitwale nga gavumenti katekinga njagala nnyo okozesa example y'ebintu bye tumanyi nti gavumenti eya Uganda gavumenti ya Uganda ekulibwa omwami Kaguta Museveni olunaku olwaleero akyaliko nga akyayina obuyinza newankubadde ebyaliwo biriwo naye at the moment yali mu State House. So ku ntikko eya State House abeera nannyini oba yabeera ali mu bufuzi obwa ggwanga Uganda era alina cabinet gy'akola nayo nga cabinet eyo etambula okuva mu basekretary be negenda manya evaawo negenda mu cabinet negenda mu state ministers negenda mu ba LC negenda mu commissioners nekirira wansi paka wa chairman kitegera kati chairman oba omutongole yatuuka ku muntu owaki owa bulijjo kyova olaba nti n'ebiseera ebisinga w'obeera ogenda kulaba president bakusaba ebbaluwa y'ekyalo ky'oba ova kubanga eri very important newoogera ne passport basobola okugaana okumulaba ensonga nti chairman yabeera amanyi core values oba ekituufu ekikwatako kati tukiteeke mu nsi y'abajjajjaffe mu Lubaale kati akulira emyoyo gyonna ye taata Tonda ne Maama Namugereka ye taata Tonda ne Maama Namugereka ye nannyini nga wonaagamba nti Museveni nkozeseza just kino tusobola okubeera nga tukitegeera tegeera kati level eddako ye blueprint eyiye ey'abaana be balongo kati blueprint eno kitegeeza kitya nti buli muntu yenna ali ku level eziddako ayina copycat ey'entandikwa y'obutonzi bwe obujjudde nga task yakujjukira blueprint eya maamawo ne taatawo kye bayita abalongo kati kitegeeza nti nno emizimu emisambwa amayembe bonna balina copycat yaabwe mu baana oba ontegeera emizimu amayembe emisangwa balina copycat yaabwe mu baana gye bayita blueprint eri pure etayina kye bayita soul ey'omuntu nga tannaba kutandika jjani okugijjukira be bayita abaana y'ova olaba nti nno baabakwasa obuyinza bwonna obusingiridde kati tasiki ya buli kyonnoomu mu baana kujjukira ekyo kye baali ekye bajja mu kuva mu lubereberye nga tebannaba kubasiimuula batandike jjane yaabwe ey'okujjukira ekyo kye bali kati ekiddako be babeera abalongo kubanga obulongo buno bukwasaganya level zonna eziddako kitegeera obulongo oba abaana bakwatagana level eziddako kati twalanga ggwe omuzimu gwo oba kye tuyita soul mu luzungu bwe bulongo bwo bw'otambula nabwo obulina dimensions ez'obutonzo obuli fasti kati taskiyo yakujjukira ekyo ky'oli kati kyekimu bonna bali abasatu bakwasaganyizibwa mu kintu kino kye bayita bulongo
kati ye level eddirira ewa abazadde. Kati wetuva mu bazadde oba wetuva mu baana abalina blueprint then awo ne tutandika okwawukanamu. Kati awo emisange wegijjirawo oba gyegiddirako kwabo maybe abazze nga batambula then taata n'agenda nga abaawaadinga levels eza responsibility okumulamulirako abaganda baabwe. Okitegeera? Kubanga ffenna tuli kimu. Kati emisange be bali ku level esingiridde ng'ovudde mu baana, ng'ovudde ku bantu abatambudde ne batandika okubeera nga bejjukira, abejjukidde ne batuuka ku level ey'emisange over billions of years be babeera bali ku level eyo etuukirira bano. Naye nga jjukira nabo balina tasiki ey'okujjukira blueprint yaabwe nabo. Kati awaddako then ne babeera amayembe. Kitegeera? Then owasembayo emisambwa. Kitegeera? So kyolina okutegeera it's an evolution. Nti wova mu kubeera omwana bakusiimuula naye obeera pure ng'olina blueprint ya taata ne maama. Kati n'otandika jjaneyo ng'omuzimu. Kitegeera? Over cycles wezijja nga zikula ng'otambuza then awo n'ofuuka ejjembe. Then cycle bwezityo nezijja ne zikula nga zikula n'ebigezo by'ozze oyita n'okujjukira kozze ojjukira okujjukira ekikiri ekyakusookebwa then n'ogenda ng'okuzibwa bw'otyo. Taata ne maama bagenda bakkuza bwe batyo then kwe kutuuka ku levels. Kyova olaba nti obutonzi buli unlimited kubanga era watuuka ababeera bali ku katugambe levels eza waggulu ne bafuuka nabo ne babatongoza nabo ne bafuuka ate taata ne maama aba cosmos endala kubanga ye atutraininga kufuuka ekyo kye tuli, ekyo manya kyali. Nga woolaba nti omusomesa akusomesa kubeera nti obeera musomesa obeera gundi obeera ovaamu skills eza buli ngeri. Kati bwe kityo bwe kiri. Ndowooza byebyo gundi esembyeyo sijijjukira bulungi.